ekituufu kiri nti kale nno bw'atyo Katonda bw'amala okugamba nti onooba fukamira wansi omugambe nti Kakutendereza ssebo omutonzalibwa eyanze siimye Katonda wange. mu butuufu buli muntu Katonda gw'akoledde ebyamagero asaanya amwebaze amuweere n'obujulizi mu lujjudde lw'abantu abangi. Kino kyeyolekera ku mwana ow'obulenzi Golden Papa omusiime nannyini ddoboozi Samisaaki Ssemakula omwana w'e Buwaate. Misaaki yakoze ekyafaayo ku wooteeri gali kwoleka eya Serena wano mu kibuga Kampala bwe yagijjuzizza obugule n'okubooga n'ebooga n'abantu abamu ne basigala wabweru. Misaaki yabadde ajaguza okuweza emyaka 46 era wano yakakasizza nti alina abantu abamwagala. Kale wano n'abaali bamukyawa bakkiriza nti ekkumi terikyawa omu. Ku nnamungi w'omuntu eyeeyiye ku wooteeri ya Serena ng'oyinza okulowooza nti tiketi ya $1,000 oba $5,000 naye nga baabuwe etiketi eyabadde egenda okujaguza amazaalibwa ga Misaaki mwana wattu yabadde egula busanga era ng'esingawo okubeera ey'ebbeeyi entono yabadde egula $10,000 gyonna. Kyokka ate ng'ekyewuunyisa nga gwaguza etiketi ey'Emitwalo 10 si gwe olina okutuula wali mu babifunfugu ng'olina kutuula eri mu boolukale kwegamba nga bwe guba mupiira mmwe baalayisi mmwe mutuula eri mu kirasa ne mukuba enduulu ng'ab'amataayi mwana wattu bo batotobaza mawuggwe. Bwe kityo nno ne ku Serena bwe gwabadde ab'Emitwalo 10 baatudde eri waggulu so nga n'ababedde ababadde balinamu kasente kaabwe basasudde ng'emmeeza ya $3,000,000. Mu butuufu abantu baalabye ssente zaabwe we zaagenze kubanga buli kimu kyabadde ku mutindo gwa waggulu mu nteekateeka. Entimba saawundi nga temuliimu yadde akayenje akamunyeenya. Leero bwe gwatuuse ku nnyambala mwanattu ne gujabagira ng'omunafu azadde kaliira. Buli muyimbi alinga gwe baabadde bawadde ssemateeka nti bw'oyambala obubi tojja kulinnya ku siteegi ya zaabu eya Golden Papa kubanga obwedda buli muyimbi avaayo mwana wattu atonnya mooli nga si kwambala bisaatisaati na bipalepale bya damage nedda kubanga ekivulu kyabadde kyaba abalinamu kasente. Ekyewuunyisa n'omuziki gwennyini omuyimbi obwedda gwakuba nga gulina okuba nga gutuukana n'omutindo si byakuyimbisa bantu n'obaweereza omuzindaalo oyimba kimu bo ne bayimba bisatu mbu bakwanukule nedda wazze kuyimba ng'olina okuyimba. Kati bano abatamanyi kuyimba bannamanyiira kuyimbira ku CD abo olwokaano baabadde baluvuddemu era nga tosobola kulinnya ku siteegi erigaggadde ng'ojja weewuuba ne ka CD ko anti nga byakuyimba live lukoba ku lukoba ate ng'olina okuba nga wasunsuddwa bulungi n'otunkana n'omutindo. Ekivulu kino kyabadde mu zzaŋŋanda anti abayimbi bonna abaali mu kibiina kya Eagles Production ekyasasika baabaddewo era ne balya ne mu ndago wamma ggwe obwa Sseruganda ne bulabisibwa. Basereebu bonna baaweddeyo omuli abayimbi bannakatemba banneekolera gyange ssaako ba bizinensi meeni bonna bajjudde mu kivulu kiri. Mwanattu waliwo n'abafumbo abaali baayawukana emyaka 10 emabega naye bwe baasisinkanye mu kivulu kino gye kyaggweredde twalabye baloola. Erinnya lya Misaaki Ssemakula liganzi nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda olw'ensonga nti y'omu ku basajja bannabitone abali mu Bwakabaka bwa Buganda. Kale nno olw'ennyimba ze ennungi ezisomesa embeera z'abantu wamu n'omukwano Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi Cuucu mutabani wa Luwangula yavaayo n'amusiima. Misaaki yazaalibwa mu mwaka gwa 1976 mu disitulikiti ey'e Wakiso mu katundu akamanyiddwa nga Buwaate. Ono mutabani wa Frederick Ssewalu ng'era ne maama we ye Mariam Nalubega. Abamu balowooza nti abayimbi tebaasoma. Mwanattu ebyo byappa. Omusajja ono ssebo yasomako era ng'okusoma kwe yakutandikira ku Kira Primary School bw'atyo ne yeeyongerayo wankuluku ku Primary School ne yeegatta ku Kampala Secondary School era ng'essomero lino mwanattu lyavaamu abayimbi bangi. Bw'atyo oluvannyuma n'agenda ku Kololo High School era ng'okutandika okkuba omuziki yakutandikira mu ssomero. Ono yasisinkana omugenzi amanyiddwa nga Umaru Katumba n'amwegomba nnyo olw'okubanga yali mwana muto ate ng'awangudde engule ennyingi ez'okuyimba. Obulamu bw'ekituufu tebwali bwangu ng'akula kubanga bwe yasoomokamu kitaawe yamugoba awaka olw'ensonga ez'enjawulo. Bw'atyo n'atandika okuwunnuuna ng'empuuna malungu. Ssemakula yatandika ku lugendo lwe olw'okuyimba mu mwaka gwa 1993
era bwe yeegatta ku kibiina kya Umaru Katumba ekya Imitozi teyadda mabega kubanga guno gwe mulimu gwe yali amaze okuteekako omukono. Kale olw'okubanga yalinga talina waasula era nga yasulako mu kifo ekisanyukirwamu ekimanyiddwa nga Happyland ekibuye, gano nga ge yafuula amaka ge ng'abeera awo abadigize bwe bafuluma ye ng'ayingira nga yeebaka so nga ate alina okukeera ennyo ng'abalongoosa tebannajja kuba baali tebalina kumanya nti kino yakifuula kisulo kye. Wano we yeegattira ku bato banne omwali Geoffrey Lutaaya, Grace Sekamatte ne Sserugga, bwe batyo ne batambula olugendo lwabwe era ne batandika ekibiina ekyamanyibwa nga Gibros. Kino nno nga kitegeeza Geoffrey Brothers and Sisters era nga kyali kitambulira ku Geoffrey Lutaaya. Olw'ebbula ly'ensimbi ate nga baana bato baatambula mu bubiina obw'enjawulo omwali n'ekyakatolu bwama era oluvannyuma nayo ne bagobwayo, naye nga bwe kiri nti akugoba yakulaga ekkubo ne beetandikirawo ekibiina ekyabwe ekya Eagles Production ekyabawa omusingi ne bakonkona endongo paka kati w'osobolera okubalaba nti bantu. Ekituufu abavubuka bano baava wala nga ne tikiti eziyita abantu ku bivulu byabwe be bazeetembeeyeza, bano nga batambula mu luguudo n'emmotoka y'ebidongo nga bagenda bayimba mu kkubo nga bwe bakoowoola abantu okujja babalabe bwe balya mu ndago. Kale essaawa eno Miisa Kisemakula bw'ajaguza okuweza emyaka 46 abeera mutuufu kubanga olugendo lwe terubadde lwangu. Kakutendereza ssebo